Omusirikale wa Papa bannabuddu kye bayita knighthood kitiibwa kinene nnyo mu nzikiriza ey'Obukatuliki era ng'ono ne bwe kuba kutuula omusirikale wa Papa atuula ku mwanjo nnyo mu ekereziya. Kiwanuka Joseph William ono nga yafuna ekitiibwa kino eky'obusirikale bwa Papa mu mwaka gwa 2013 era nga kyamuweebwa Ssaabasumba eyaliko ebiseera ebyo omugenzi Cyprian Kizito Lwanga agamba nti ekitiibwa kino kiviira ddala Vatican ewa Papa olwo nno ne kikugonnomulwako Ssaabasumba abeera akutwala. Nimba okulonda okwo tekukoma kulonda wano nti akulonze nedda bawuleza amannya ago e Vatican. Amannya ago e Vatican ne gawandiikibwa mu kitabo ky'abo abasirikale bayinza n'okutuuka eyo ate ne basinga ne bagamba nkisuubira bwe nti ate ono tasaanidde ne babaayo abasaanidde ne bayitamu tebikoma wano wokka Lubaga oba Kitovu amanya gye gali eri. Naye abaffe omuntu afuuka ddi omusirikale wa Papa togenda kumanya nti olunaku luno oba luli olibeera omusirikale wa Papa wabula kyenyinza okulowoozaako nti oba oli awo z'empisa ennungi ez'omuntu. Empisa ennungi ezo nga tozikomya bukomya eyo ebbali n'ekereziya mwennyini nga mwosooka okwolekeza ng'otandikira mu maka naye ekereziya etandikira waka mu maka omwana engeri abaana gye bakozibwamu n'okutendekebwamu ddiini okwagala eddiini kwagala Katonda. Kati ebyo byonna bwe bigenda bijja naawe n'oba muweereza mulungi mu kereziya ndowooza abakulu kubayinza okuba nga basinziira naye bagenda kulimba nti nze kaakati nkedde olwaleero ngenda kukolerera mbeere omusirikale wa Papa. Tomanya olabira awo nga abakulu be bamanya engeri gye balonda oba gye bagoberera omuntu n'aba nga ayisibwa mu nkuyanja y'Abakristo. Omusirikale wa Papa twandisuubidde nti Papa tamuva ku lusegere era waabeera naye ate ne mu Uganda tulaba abasirikale ba Papa nga beeyisa. Abaffe omulimu guno bagukola ddi ogw'okukuuma Papa? Yandikumye Papa yennyini engeri bwe ligamba tayito bweyogera naye olw'okuba yabeera Vatican naye alina aba representatives mu Luganda nobaki abakiise be bebo Bassaabasumba ne ba bishops mu nsi ez'enjawulo zonna abo gye babeera baba bakiikirira Papa. Kale bwe wabeerayo omukolo ogwa kereziya omukulu ennaku enkulu naki abasirikale ffe tuba tukuuma Ssaabasumba oyo bishop oyo nga kiri mu kifaananyi nti kati tukuumanga senga Papa yabadde azze n'asomera wano emmisa. Yebyambalo babyambala ddi okunekaaneka okukola omulimu gwabwe? Omusirikale tayambala byambalo bya busirikale awatali musumba, tewali bishopu oba Ssaabasumba akubishopu. Singa kitanga abeera nti abadde musirikale wa Papa n'afa ne musikira ng'omusikaawe ekitiibwa kino nakyo nkisikira? Tekisikirwa. Era bw'obanga Katonda akwise bakuziika mu yunifoomu yo nga bw'ondaba wano byonna ngenda nabyo kale olaba ekitiibwa ekyo. Kiwanuka agamba nti yeenyumiriza nnyo mu kitiibwa kino eky'obusirikale bwa Papa bw'akoledde emyaka egiwera 12. Neenyumiriza nnyo okubeera ekyo kubanga nga bwewulidde gye nvudde si buli muntu nti aweebwa olabira awo nga bakuwadde. Kale no gy'ovaayo kati gatombe nga bano essaza eryaffe ery'e Kampala kwolwo baatulonda 5 ne miliyoni zimmeka eziri mu ssaza ly'e Kampala wano olaba nga bantu bangi. Kale omuntu olina okwenyumiriza. Ekitiibwa kino bwe kibeera nga kiva Vatican n'ebyambalo ebyambalwa nabyo biva butereevu e Vatican? Biva butereevu e Vatican naye olw'okubanga ssente ez'okugenda e Vatican n'okodda ssente nnyingi twafuna abatunzi kubanga bakuweereza ebifaananyi byonna certificate nabiki nga bw'olina okwambala ekyambalo bikifaanana kati nofuna n'abatunzi abalungi ne batunga naye si bonna tulina Kati bangi batandise okuwanuuza nti abo abasirikale ba Papa balabika basasulwa busanga si ku ebyo ebyambalo eby'ebbeeyi bye bambala yaate omusirikale wa Papa omulamba
omulangira w'ekereziya naye nno munnange mwogere mpola tebabawulira kubanga byappa. Bano omulimu gwe bakola gwa nakyewa era nga tebaweebwa yadde omunwe gw'ennusu. Bakolera bwereere wabula babeera baweereza Katonda era gwe abadde abwegomba okubuyingira ng'oli mu kifaananyi eky'okuyoola omwana w'omusiraamu bumaali munnange nuuna ku vvu.